ng'enkya bwe tuli nti tudduka ku lw'ebyobulamu jjukira Ssaabasajja emisinde egijjukira emyaka gye tubeera ku omulamwa gubeera ku byabulamu era ne ku luno kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ng'eraga nti abasajja ffe tulina okukulemberamu okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya yaga ffe basaale tusobola obbumalawo oba obbongezaayo kyokka ng'ate bateebereza nti myaka mitono bwandibadde buggwawo singa abasajja tuba tufuddeyo n'enkya gwe mulamu kwe tugenda okutambulira olwaleero bwetyo kwe kusalawo tutunuulire n'ebirwadde ebirala bitwayise ebizibu endwadde enzibu lwaki nzibu tujja kutegeera kuba tulina omukugu gwe ndi naye olwaleero ye executive director wa National Referral Hospital ya Kiruddu eddwaliro ly'Ekiruddu alikulira ye Dr. Charles Kabugo gwe ndi naye mu studio olwaleero era tujja kuba naye yekka twayagadde kuba kuno si kubaganya birowoozo azze tusomesa mwe bijja okuva ewammwe leero nja kufunayo ku bibuuzo essimu ngenda gibawa abasobola okuweereza audio n'abasobola okuweereza messages tujja zimutuusaako azze kusomesa ku lw'ebyobulamu Ssaabasajja yagamba tuyina kuba balamu okubaako kye tukola ne message eyo Katikkiro abadde agitambuza nnyo bulijjo toyinza kuba nga toli mulamu ate n'obaako kyokola ekizimba eggwanga n'olwekyo tetuyinza kuzimba nsi ng'ate tetuli balamu Dr. Charles Kabugo tusanyusa okulaba buuza ku balabi ba BBS Terefina nnyo ssebo okunkyaza wano abalabifu aba BBS mbalamusizza nnyo nga bwe banyanjudde amannya gange nze Kabugo Charles nga nze nkulira eddwaliro ery'Ekiruddu naye ng'era ndi musawo mutendeke nsooka okutuusa obubaka obw'okusaasira eri bannaffe abafiiriddwa n'okusaasira bannaffe abali ku bitanda endwadde zibe zinyiganyiga twongere okuteekamu essaala Mukama ayongere obbanyiga tweyanziza ssebo tetujja balwisaayo essimu kangi baweerewo 077 5 6 31 njagiddamu atagifunye gwe sigala n'akakalamuko 077 5 6 31 oteekayo audio oba tokubako bukubi ye yessimu webale nnyo Lawrence yessimu eyo gye mba mukozesa teekayo ka audio oba ka message tokuba bukubi simu Dr. Charles Kabugo tutandise n'ebirwadde endwadde enzibu naye nja kusaba tutandikire ku bulwadde bwa mukenenya kuba gwe mulamwa gwa Ssaabasajja okubajjukiza Ssaabasajja ekibiina ky'amawanga amagatte kyamulonda okukwata bendera y'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ku lukalu lwa Africa kyova olaba n'emisinde gye giri mu kiwendo ekyo Dr. Charles abantu tusooke twogere ku mukenenya kyensuubira obulwadde bwa mukenenya tebukyali bupya mu matu gaffe wabula kwongera kwekubiriza nja kusaba mu bukugu bw'osiina wenkugayidinga nti tandikira wano naye kaŋŋambe bugambe nti tutuusewa ng'eggwanga okutwalira wamu mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya webale nnyo ssebo obulwadde bwa mukenenya nga bw'ogambye bubaddewo okumala ebbanga mujjukira gye lwava bukyusizza amannya wajja nga siriimu mukenenya gyave era watandikira wano Uganda watandikira Lwakaayo eyo ne bubuna eggwanga yonna so bingi ebibaddewo so sijja kubiddamu kubanga really buli muntu omukulu kati obulwadde buno abumanyi naye nga obulwadde bwa mukenenya kyeki obulwadde bwa mukenenya bwe bulwadde obuleetebwa akawuka tukayita ka virus akawuka ka virus abasomako ku biology tulina obuwuka obuleeta endwadde bacteria naye no bagita virus okuva bwajja okutuuka kati tumanyi nti nno akawuka kano kagenze kakekyusakyusa mu ngeri gy'okuba nti nno gye kamanifestingamu bwe twali twaka bulwadde nga bwakajja mujjukira bulungi abantu bakogganga
ne basesema ne baddukana siriimu oli owedda era bamuyitanga siriimu n'okogga n'ofuna olususu nabiki byonna n'obutuka wenna omubiri naye kati tumanyi nti nno obubonero obwo tebukyali overt tebukyeraga nnyo nga bwe buli olwokubanga nti nno eddagala ligenze likyusa engeri gyekeragamu akawuka kano kakwata katya newankubadde ffenna tumanyi engeri gyekakwatamu naye nja kukiddamu nti ebiseera ebisinga kakwata mu kwegadanga mu kwegatta. That is the main route gyetumanyi nti abantu abakulu gye kabakwatamu naye nga tumanyi nti nno endala engeri gyekakwatamu abantu ye mukyala okubanga alina akawuka n'akasiga omwana we nga omwana ali mu lubuto omwana nga ali mu lubuto okay. Omwana nga ali mu lubuto ebiseera ebisinga mu lubuto naye oluusi n'okuyonsa wano naye ebiseera ebisinga mu lubuto awo mu kuzaalibwa n'okuyonsa eyo yonna process tugimanyi nti nno nayo akawuka kakwatamu tumanyi nti endala engeri akawuka kano engeri gyekakwatamu abantu abasinga gye beerabidde ennaku zino yekozesa ebintu skin piercing instruments ebintu ebifumita singa tubeera mu kyalo nga tulina ffenna envunza n'entundula envunza naawe negamba nawe oluva kuno n'entundula n'oli nga kikwaso kyekimu exactly nayo esobola okuba emu mu ngeri akawukano gye kakwata. Bano abantu ogenda olusi kati naku zino nekubadde tekiri si kyamaanyi nnyo naye risk weeri nti tugenda olusi kutusala enviiri bwabanga omuntu akusala enviiri kati nga bwefa amalako enviiri singa ekyuma ekyo oli adda ku lususu n'alukokota ennyo risk naye esobola okubeerawo. So ebintu byonna okusala ekirevu oluusi kireese n'omusaayi ate mashini n'atagirongoosa n'akwata mangu n'omulala so tugamba nnyo abantu nti bw'oba ogenze muba kusala nviiri ng'ebyo oli bw'aba avuddewo omuntu wago mugambe ekyuma abe nga akisako spirit oba kiteeka mugundi mu kyuma abe nga egundi efa akawuka kafa so yemu ngeri gye kakwatamu obubonero. Waliyo n'endala dokita nange gye mmanyi yadde serimusawo accidents kasita omusaayi gwetabika singa tubeera mu mmotoka emu nga mulimu omulwadde ne tufuna accident ne tufuna bwe tukwataganyako ebiwundu ffenna oli asobola obbonsiiga so omusaayi transfusion tulina obulabe ebiri mayina ebyo kati ng'omusaayi singa omuntu akuwa omusaayi nga tegukebeddwa bulungi tulinamu instances ntono nnyo globally ezali reported nga tusoberera nti abantu abo akawuka bakafuna mu kufuna musaayi naddala luli nga tekinologi tenaba kubeera mulungi okuba nti nno omusaayi bagukebera bulungi kakati ennaku zino tumanyi nti tekinologi agenza atereera nti omusaayi bagenda ogukussaako bagukebera bulungi okulaba nti temuli mu buuka obwo ekyo tekisaanye kweraliikirira kati ennaku zino bakebera bulungi omusaayi naye luli edda olwagiranga bakeberako buuka bulala ne bakutekamu omusaayi so yemu ku ngeri akawuka akengeri gyekakola ki gyekatambuzibwamu naye nga bagambye nti eyo eri mu mikono gyaffe gye tusobola okukontrolinga amangu yeeno y'okwegatta kubanga yeri optional kino ekya accident oyinza obutasobola kukigira kankimaleyo bulungi dokita ayogera ku kwegatta mu kikolwa kye tusuubira nti kyabafumbo omwami n'omukyala kyayisa okwegatta so webale nnyo gundi eyo so n'olwekyo abatanaba kulwala tugamba nti mwewale aba balwadde eddagala gyeriri okiraba eddagala gyeriri lyali nganze omusawo kinuma nnyo okuba lyali mu kiseera kino kyetulimu okuba nti nno omuntu ajja nga ekirwadde ekyo kimukutte ayidde aweddeyo njagala okugamba abantu baffe nti tubeera mu malwaliro nekituluma nnyo nti abantu bagenda okujja mu malwaliro okujja okunoonya obujjanjabi ng'ayidde aweddeyo naye nga gavumenti etaddewo buli kimu kyonna tugenda mu mizikiti tugenda mu churches tugenda buli wamu wonna okulaba nti abantu beekebeza era nebaza nnyo obwakabaka okuba nti no butadde bukoze enkizo mu kino okuba nti abantu baffe bazuukuka okulaba nti nno
bakuumibwa nga balamu. Nga bwe wayogedde mu kusooka nti ensi twetaaga abantu abe nga balamu, kubanga omuntu omulamu yagenda okuba omugaso eri eggwanga. Tulina calculations ba health economists babalabalamu nti singa olwala eggwanga kirifiirwa kinene nnyo, singa ofa nga okyali muto eggwanga liba likufiiriddwa, kubanga productive years zaffe ntono nnyo. Ova eno n'osoma notuuka myaka 25 n'ofuna omulimu, kati otandika okubeera productive human resource. Kati kyanaku nnyo nti ate oba oweza 35-40 nga wakabaako kyotandika okukola ate eggwanga ne likufiirwa. So n'olwekyo omulamwa guno Kabaka gwe yaleeta kuba nti abantu beekebeza bejjanjabe olw'obulwadde buno, kubanga eddagala weeriri. Siriimu oli owedda gwe twalabanga si yewakakati tuli tewabeeranga ddagala, ng'olwala ne bakutunuulira ne bakuteeka mu kasonda n'oggwerera n'ofa. Byali bizibu nnyo, abato tebabimanyi kuba waliyo yali Nanyonga. Yes. Yali Sembabule eyo yagaza enzudde ettaka eriwonya, abantu baali ebintuntu ne banywa ebintuntu nga tewali ddagala. Naye kati muliyina. Naye kati eddagala liri buli wamu. Eddagala liri buli wamu, n'olwekyo kinnuma nnyo bwe mbeera mu ddwaliro ne ndaba ng'oli azze nga aweddeyo. Obadde oli luddawa? Nti mbadde ndi wano Kampala wano, nva Nansana. Wane Nansana wano wovudde gwe tolyanko obulwadde buno n'olwala emyezi 6-7 mwaka mulamba ng'olyawo gwe. Gamba kibeera kya nnaku nnyo nti gavumenti n'ebitongole badde bitukwatizaako n'Obwakabaka tebutukwatizaako okulaba nti services zisembera eri omuntu. Naye kati ffe obulamu bwaffe kiri eri ffe okusalawo genda okulaba nti tufuna obujjanjabi. Okay. Dokita, ogaye eddagala weeriri, omulabi wa Terefayina yeebuuza lya bwereere buli wamu mu Uganda yonna. Webale nnyo bali eddala ssebo, njagala okukikakasa eri abantu nti obulwadde obwa siriimu buno ekirungi abantu abali emyaka gyange mubaddewo nga mulaba obulwadde buno engeri gye bukyuseemu. Nga bwe twagambye bwali bwakajja tewali ddagala, ddagala ne lijja nga lyabuwanana. WHO nejja nga nedda ddagala bwe linaalabika libeere lya bwereere. Ate njagala okwebaza gavumenti yaffe kubanga yo yali yankizo y'obulwadde bwe bwajja wano naye kuba enduulu naye nga ndi bannange ekirwadde kino kizze ab'obuyambi mujje mutuyambeko. Ne tuba setting up organizations CRC, amalwaliro gonna. That's why mu nsi yonna Uganda bagiriko organizinga okuba nti yensi yasinga okukola ekyamaanyi ennyo mu research n'okubunyisa obujjanjabi. Kakati kino kyobuuza nti eddagala lya bwereere jangu ekirudu, jangu emulago, jangu JCRC, obulwaliro bwonna obutonotono Health Center for bwonna tulina kati ne community outreaches zonna ezigeza kulaba nti no eddagala libunyisibwa buli wamu. So n'olwekyo kibeera kya bugayaavu eri ffe ng'omuntu n'obeera awo nga tomanyi mbeera gy'olimu. That's why tukugamba nnyo nti weekebeze, know your status. Ekiraba know your status. Weepime ku bintu bye tugamba abantu okwekebeza nga bwe tugamba tugenda weekebeza ebyobulamu obwo. HIV is one of them. Kubanga ennaku zino HIV ajjanjabibwa. HIV okumanya ajjanjabibwa luli life expectancy yaffe olwa HIV life expectancy yaffe. Life expectancy okuva lwozaalibwa okutuuka omuntu lwafa average Bannayuganda badde bafiira ku myaka 45. Life expectancy kati ekyuse neva ku 5 kati twaze ku 68. Olwokubanga endwadde ezibadde zitukyojjanya nga siriimu twazifunidde eddagala. Kati omuntu alwadde siriimu bw'omira bulungi eddagala lyo olivinga bulungi obulamu bwo ng'omuntu yenna atalina na bulwadde bwa siriimu. Kasita eddagala olikozesa mu butuufu bwalyo. Kati ogambye lya bwereere malwaliro aga gavumenti gokka, ate ago wannannyini wayinza okubaawo omuntu omanyi obuzibu bwa gavumenti. Waliwo ebitundu ebimu ng'eddwaliro lya gavumenti olina kutambula kuva kuno ne gye twanywa amazzi, nga naye ate waliwo private clinics awo kumpi ne wembeera. Wo teririimu eryobwereere eryo, tewaliwo gavumenti bwekwatirako private okuba nti baprovidinga service eyo? Yes, ngenda kukiddamu mu ngeri ya mirundi ebiri. Gavumenti etadde eddagala lino mu malwaliro aga private n'aga gavumenti.
naye byonna bya bwereere. Bw'ogenda wano Ensambya, bw'ogenda e Lubaga, bw'ogenda e Mengo, all of them balina program ejjanjaba obulwadde bwa mukenenya. Naye kiri ky'osoose okugamba nti nno eddwaliro nga liri wala. By the way, kati roll out y'amalwaliro tekisaanye kuba kyakwekwasa nnaku zino nti eddwaliro lyange liri wala nnyo. Lwaki? Ministry y'obulamu egezezaako okulaba nti nno 90% of the population balina eddwaliro within less than 5 kilometers okuva wobeera. Kilomita 5 ze mailo ziringa mmeka? Nga 3 bwezityo. Kilomita 5 mailo nga 3. Mailo nga 3. So tukyetaaga kutindiga lugendo kutambula kinene nnyo okutuuka ku ddwaliro eri kuli okumpi. Kubanga obulwaliro obutono bwonna baba upgradinze bufuusa amalwaliro amanene baweerezaayo abasawo. Of course kati wakyaliwo ebiera ebitonotono nti olusinza okuba kati eddwaliro liri wano naye nga waliwo omugga wakati tosobola gucrossinga wakyaliwo those other natural barriers. Naye nga ekikulu kiri nti amalwaliro kati gagezezaako gavumenti egeza kulaba nti esembeza obujjanjabi eri abantu. Teweetaaga kutambula lugendo lunene nnyo. That's why ekibeera kya bugayaavu nnyo kuddawo n'ogamba nti saagenze mu ddwaliro kubanga liri wala. So nkubiriza abantu Kabaka nga bwatukunze bannange enkya lunaku lwa misinde bwe tuba tudduka twefumitirizeemu era nkimanyi enkya wagenda kubaawo olusiisira lw'ebyobulamu bw'obanga okimanyi tonna bakwekebeza. Please weekebeze. In addition to siriimu n'endwadde endala kubanga tewali nsonga yonna kati omuntu yeekwasa okuba nti nno nti ate simanyi gye bafuna bujjanjabi. Kabaka akubye omulanga, gavumenti ekubye omulanga, buli muntu agezezaako okutuyamba okulaba nti nno tufuna obujjanjabi mu ngeri gye tubwetaaga. Toyanza Dokita, ekirala kye nandibuuza si kikyo ndoza lwendifuna aba minisitule y'ebyobulamu oba n'aba National Medical Stores bendikibuuza. Ogaya amalwaliro ga gavumenti mangi buli wamu naye abalabi awo n'abatudde kati abalaba ekimu kye bagamba nti otuukayo mu malwaliro ng'ate teri ddagala. Nalabye ne babadde ekyankwanzi waliwo eyakyanjulidde president Munnabuddu edokita ono Munnabuddu bannaaye. Waliwo Munnabuddu munno Justin Namere namulabye president bwe yawadde chance okubuuzebuuza n'amugamba nti tuyina amalwaliro weegali buli wamu abasawo basangayo ti naye eddagala erimanyiddwa kati erisangibwayo ly'oteebuuza ye Panado naye